Yes, fa additive jimbaniriza kadi kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kadi bagita fa additive jibatumide kabali Saudi Arabia abasinzire Bahrain abasinza mu gwanga lya Oman bagamba nti muri bamanyi okubanga mu following comment section weri abaka mutera mu comment section Kitalo Maama wa Stacia Mayanja Afudde ekiri sounds no ku social media bitambula tambula ngenda kwambi kutusako byonna Maama we Afudde Stacia Mayanja juga tali mu gwanga Uganda alibwerwa gwanga yagenda kuba kyeyo ngenda kwambi kutusako byonna Juka Maama we agenzo kufa nga tebakwatagala bulungi ne Maama we oba kyatuuka bati wali amanyi naye ate abasinga bamutabukidde nga bamanyi ba social media endozi babudde nga bamugamba ne Maama wo lwaba mu postinga abadinga mulwadde walemu okujja okola ki okumwetondera Stacia alina byakola Maama we ebyamunyiiza Maama we n'amugamba olina kujja kunneetondera Stacia kyeyagaana Stacia yalinya bulinyanyonyi n'akola ki agende bweru w'eggwanga ati Maama we amaze kufa agamba singa mama wankubira n'ongamba ekikuluma n'enkukwasaganyizaako kyokka nga Maama we yali akola ki yali amunyiigira kati abasinga abawemudde mu comment section ngenda kwambi kutusakawo mu maaso abawemudde mu comment section olw'okumugambako ku nsobi ezo Maama we afudde bami mukazi wattu afudde era n'agamba nti bannange omutima gumenyese simazeyo nakagambo sikamaze nayo nno mbadde nkyakasoma ninga Stacia Mayanja Maama we agenza okufa nga tebakwatagana ng'enkolagana teriiwo alina byakola Maama we ebitamanyikwa era nga Maama we aludde nga mulwadde naye nga Maama we takyalina nkolagana na mwana we osanga singa waliwo enkolagana enjawulo Maama we yaliwonye naye Stacia Mayanja akola ki Maama we yamwekutulako wetegereza information etambula ku social media dda ku mukutu gwa Phoenix browser eraga nti Stacia Mayanja okwawuka ne Maama we waliwo ko ebitakwatagana bulungi Maama we n'akola ki n'amugamba olina kujja kunneetondera era Maama we aludde nga mulwadde kyokka Stacia Mayanja kugamba bwetegereza statement gy'akoze onagamba nti singa Maama we atisiko yamugamba gy'oli Maama we yali alina okumugamba nti mulwadde kyokka ate nga yali alina okukola ki okubanga akebera ku Maama we ku mukadde ng'amucekinga kalabo bali ki ali stable baali bulungi ali kkiri atana kimuluma talina buzibu bonna wadde okumuceekingako kati abasinga beebuuza ku social media omaze kulaba ng'afudde n'olyokulaga nti nobadde ofaayo gy'ali Maama we bwe yaligambye nti olina okumwetondera waligonze kubanga Maama wo kubanga kiraga nti ensobi Stacia Mayanja gye yakola yali nsobi mbi oba nsobi ki eyo tewali amanyi naye nga Maama we afudde naye nga agenze okufa nga kiraga nti waliwo nkolagana wakati we ne nnyina information etambula bwetyo weeraga bagita fa additive gisubscribe atonyigene kale alina abawalabudde mu comment section n'abawemula ngenda kulaga screenshot maaso awo abawemudde abadde bamugamba ku nsonga eyo abawemudde nese kuwemula yenna abadde bamugamba ku nsonga eyo bagita fa additive ndozolengerawo yasamira muli naawe olinga legera ka screenshot yako kasoma okalabe naawe oli ambuuzizza lwaki tewajja n'omusaba ekisonyiwo ng'akyali mulamu woba okimanyi nti wali wamunyiiza wali mugondedde kubanga Maama wo lwaki omulinze kufa n'okola ki n'otayipinga n'opostinga olukala luwanvu kuba basinga bagamba nti Maama n'olukala lutayipinze oluna luwanvu bitya munyira muli ndowooza olengera awo kyogamba bino byonna byewandiise ali bisoma wandibiwandiise mulamu yalemu okwetondera Maama we ugambye nengenda buscreenshot obwonna busome obwetegereze obwonna ojja kulaba Stacia Mayanja kye bamukoze bano ebyennaku bisekerwa abamugambyeko bonna abawemudde lengera soma akantu wako olengere abo lengera anange tewamusaba kisonyiwo nga mulamu lwaki olabe kimusaba kati singa wamanya nti wamunyiiza lwaki tewakola ki lwaki tewagenda n'omwetondera lwaki kugambye
oba kyekyatuukawo ate we ne maama we tewali amanyi naye ebisesinga ekituukawo ne kikukyayisa maama we kiba kyamaanyi oba kyali kiki tewali amanyi bagitafa RTV gisubscribe atonyigene kale bonga bo Stacia ne maama we eyafudde be bamanyi ekyatuukawo wakati waabwe tusobola kujaji ngamba ate Stacia ate biki niyandibadde atikakola ki amukyekingako kubanga omukadde abadde emyaka era nga akujja ate ng'alina ebirwadde bye nga omanyi naawe abakadde nga omanyi naawe abakadde kati Stacia ndowooza abadde yakola ki yamuvaako nga yamwesalirako ddala abasinga ekibanyiziza kumulaba nga amaze kufa n'atayipinga beebuuza lwaki otayipinga kati lwaki omulinze kufa bannange jimpereka like ato subscribe ngonyigene kale mbebaza era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga mwina abasubscribinga kyamanyi kye mwakola gwatana bakubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribinga ate onyigene kale ensonga za Stacia Mayanja Bambi maama we afudde mukazi watu aja ti Stacia Mayanja maama we afudde Maziga Goka naye nga social media nga wogimanyi abasinga bali bamayendooza waliwo obutakkaanya wakati we ne maama we kati abasinga batandise kumusojja mu comment section kumunyiiza naye baba tabaviridde ekawa bawemudde akuli okuwemula okukambwe batumiddeko abali mu ggwanga erya America e Boston abali Spain mu kibuga Madrid mukwano gwange amanyikiddwa nga Namata Christine ali mu ggwanga lya Spain tumiddeko bali kubanga ofollowinga comments nziraba eri abali mu ggwanga erya Iraq ekibuga bakita Baghdad n'abali Syria abali mu Oman n'abali mu Dammam bagamba nti namwe muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga eri abali Saudi Arabia mu Jida mwagambye sibatumirako mbatumiddeko abali Jida mu Saudi Arabia Bambi mbebaza bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale nsonga za Stacia Mayanja maama we afudde maama we yoyo munnange maama yoyo omukadde bwati munaye bwafudde abadde n'ebirwadde bye nga omanyi emyaka egyo munaye ebirwadde biba bingi n'ate Stacia ndowooza kiraga teyamuwa keya mala tinza teyamubeererawo ku bulwadde kubanga ye Stacia yali alowooza nti bw'anaaba maama we alwadde ntuza maama we yajja omukubira essimu okumulaga nti munange ndi mulwadde mwanange ekitaasoboka ya Stacia essaawa zino omukazi watu ndowooza naye ye nenyamuli mu mutima okubanga yekola ki okubanga yeekutula ku nnyina kubanga maama we afudde okufa nga atakimanyi nakimanya yalwala n'atakimanya bamukubidde essimu nti afudde kitalo nnyo Bambi kitalo nnyo ekya maama wa Stacia Mayanja bagitafa RTV gisubscribe ate onyigene kale mbagala nnyo mwena jimpereka like tosigale nga on following mbane updates ezinavali keeping ngoli updated wanene kufa RTV keeping ngoli updated each and every single day we just in following or subscribing onyigene kale turning on our notification bell so that ojja ku receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel mbere bulungi mbagala nnyo mwera